Muna FDC era akwatidde ekibiina kinene bendera kwa President James Nathan Nandala Mafabi y'omu kubakkiriza abeetabye mu mmisa eyimbiddwa Reverend Father Frederick Wanjala wano ku ekelezi eya Our Lady of Lourdes mu district e Abim. Ng'akulembera ekitambiro kya mmisa eno, Reverend Father Frederick Wanjala asabye abakristu okussa ekitiibwa mu beesooddeyo okuvuganya nga babawo omukisa okuwuliriza obubaka bwe babaleetedde kibayambe okukola okusalawo ku ani agwanidde okwesiga. You see, our right to vote. Yeah, so we have to listen to all the people. We have to listen to all the campaigning, whether for member of parliament. We need to listen in order to help our country. Father Wanjala agamba nti si kituufu nti ebyobufuzi kazannyo nga abasinga bwe bakitwala kubanga bikwatira ddala ku nkulaakulana y'eggwanga ko n'obulamu bw'abantu. See, politics is not a dirty game. It is the people who are sometimes dirty. But the politics is a holy game. We want to live in peace. That's why we look and then we make a choice. Ng'ayogerako eri abakkiriza, Mafabi asiimye ekelezia olw'okusabiranga abeesimbyewo naddala mu kaseera kano ke balimu ak'okusaggula obululu. And when we come to church, it's the only place we all run to because of all our problems we go through. Ono agambye nti ku bonna abeesimbyewo yakira obumanyirivu mu byobufuzi ko n'okufaayo ku bantu kale ng'agwanye okuweebwa omukisa akulembera eggwanga lino era n'abanjulira manifesto ye. You know, we are all competing. We want God to come through every Christian, every Ugandan to choose the right person. And I believe I'm the best person because I'm a God-fearing person. I love God. I'm a member of all churches. I come with knowledge in economics, in accounting. Ono oluvannyuma akubye olukuŋŋaana mu kibuga kya Abim n'abuulira abaayo lwaki asuubira nti yagwana okufuuka omukulembeze w'eggwanga mu kulonda okwa 2026. Is this on the main street? So if the main street looks like this, what about a village street? That shows that this country needs a real help so that we can move it better. Olw'okuba nti kakuyegewe mu bbendobendo ly'e Karamojja yabadde alina okumukomekereza wano olunaku lw'eggulo nga tannaddamu kukuyega balonzi mu bbendobendo ly'e Teso, asazeewo okugenda ng'akuyega abawagizi ku byalo eby'enjawulo ng'ayolekera district okuli Amuria ne Kaperebyong. Wabula kabuze kata abawagizi ba FDC ebifuba bibabugume n'abasirikale ba poliisi erwanyisa obubbi bw'ente bwe babatadde ku nninga okusimula ebifaananyi bye babadde babakubye. Eza mundu tajana chaziraga za mundu enfu Police kamera. Oluvudde wano Nandala akubye olukuŋŋaana mu ttawuni y'e Kaperebyong. Got agenda so that we can change these products of raw materials to finished products. Our cassava here is the best for starch. Right now, a kilo of starch is 1.4 million. We are going to grow cassava here and change it in starch because we are going to establish a starch factory here in Teso. We want to put that factory back so that you take your oranges, mangoes and make money. We are going to stop importing these oranges and mangoes from outside. Nandala akomekereza kakuyegewa olunaku olwaleero mu district ya Amuria. So what they did, they first removed their cows. They can get space to bring their cows. So that's what they have done to all of us. Now when they removed the cotton and the cows, and they made you beggars. Olunaku olw'enkya Nandala akuyega abalonzi mu district okuli ey'e Palisa ne Budaka. Beka Senyonga Mulinde, Gra NTV ku ssaawa emu.